Ensisinkano eno tolina kye wayongeddeko. N'ensisinkano ogimanyi. Gwe tolina kye wayongeddeko. Ate nabadde n'abangalo ne mbagamba mwebale nnyo kutusibira mu siru Franka Ntambi. Era nabagambye Jeff temuba kusiba Franka Ntambi nali nja bafuira. Kati basubira ku ate nno bwe mutabakwata bulungi asolovaayo mwaka ogujja. Nawe bagambye lwakuna. Ani agambye kumuzza mu kooti. Anti aveeyo. Owulire oba asaana bbeere oba nedda. Bo bagamba ki? Kulwokuna. Famile gye twogerako gitegedde. Oginjonyedde bulungi kati ku kyolwokuna bagamba ki? Anti jjukira kati bala. Bava wano. Oba nkya bagende Edmonton bagenda mbu kuwugawa. Babuuke bave bagende mu America. Mbwe naku 3 prior to conversion. Sebo tata conversion eri yetu simanyi ya. Anti ze manyi ya noob. Kati eno sibira sibigoberera. Bagambye naku 3 bayina ekiduula. Bamale conversion. Kati jukira boy baba lya sente zaabwe. Amasimu waliwo abagakwata. Oli agakwata wanalaba ennyo ekubibwa y'abatambi. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Omanyi Jeff Chiwa balinyisiza omusajja ennyonyi naye nga yakwata amasimu gaabwe kye kyamulese okutambula nabo. Muganda wange balinga 13 waliwo omulala gwe nalabye kukaizinga ngamba omusajja ali Canada. Yasoose Bungereza kati bali wano bali mu kulya ssente holiday. Bungereza asana no kaiseewo. Kati okimanyi nti nno Alan Chiwa waliwo abamu abamulabe for the first time nange nga tebamumanyi wafaanana. Naye yaŋŋambye kaye Alani muganda wa Jeff Chiwa yagambye wisdom batukuba ekifaananyi ate okiteekeyo naye lwakubanga yatukubye namuganda naye gundi ekifaananyi kyokubya onyimpa wayiza naŋŋamba kaye zino babiyita bifaananyi bya memories si byakwetereza nti tukutereze tuli mu biduula nange sitegeera nnyo tuli mu kulya ssente si munjagikanyuga oyo nno nga y'omu ku bago baleese Ssejjaaka. Yangamba akwata mpola kaye mba munyonyo basajja batwala America first time ongamba Tereza ekifaananyi nkikubye ate ongamba nti yasose naddamu nga mukaga nakakati kati kaye tonga ate bye yakubye nga onaaseka onakola nanga kaye bino ebifaananyi babiyita bya memories si byakwetereza osegedde Alani omulabye wallahi we nakitadde gwe abantu bangambye yoyo Alani bulijjo omanyi nti abantu abasinga ki mboko shoti zesika bajja tusaasira omanyi abantu abamu beegomba amagulu gange ne bagaba nnaani kati naye otegede kakalamuwulira kanakati yadde yatukola ebintu bingi naye ate badde asubi akaseera koze kasalabyo ekifaananyi kyonna badde ndowooza nti wagambye mumuleke nabagambye temubakwata wallahi nali nja kujja nyampe kubanga bali bajja kati toyina yadde akantu akalu anja kafuna nga kati nja kafuna nga tuyingidde wiiki ejja ate nga bagenze gwe bagambye bali baze muhuliro olwoze baliko kugambye bonna nga obalaba babiri balina gwe balinyisizza ennyonyi ne bamufunira visa 3 yakwata amasimu gaabwe. African Canadian Foundation presents the second edition of the Last Summer Dance 2025 After Party on September 13th, 2025 at 237 Sackville Hall. It's gonna be a bucket night edition at the Last Summer Dance, where bucket goes for $40 Canadian, hosted by MC Bonde from Radio Afro Live FM, and featuring DJs DJ Coffee, DJ Barrett, DJ Freeze from Kenya, DJ Evos, DJ Victor, and DJ Flowmaster. Entrance fees $20 Canadian and VIP tables at $600 Canadian, which comes with 2 premium bottles, liquor and wine. Show starts from 7 p.m. till late. Parking is at 217 Sackville Street. For your table reservation and a special drink, please call William on 647-740-1951 or Freeze at 289-233-5893. The Last Summer Dance 2025 featuring the Bucket Night. Don't miss out. Omusajja ali bwati kabode akwata masimu gabo akola bwati Alani bakwagala wano nango ani
otyanga family ne kusibanga eri ku holiday kakalamu oli na kusiba ne bakutwala eruziranga bali ku holiday nze nabagamba naye kulokona bwana banaba no bayidawe katika nkubule ekinkimu the issue was omwana oyo aveeyo nga ategedde osegedde era nonno muleme gamba wanaavaayo kuba tuli ku mase y'abano linako oba obadde tokimanyi wulira kana akantu okimanyi wuliriza omwana oyo nga weyeesiba ku shiba era agenda kukola omanyi bano bantambi bakyamuka nnyo bwe yagenda ne yeetega Bobi Wine nga Bobi Wine agenze ku Africana nejjukira abantu baalimu oŋŋamba ono ne waso waako kuba be batijja n'oyo omwana yeetega yawa omwana wulira kana akantu Bobby abajja yali azze ku gundi ya Katolo Bwama era akitegerako kubanga oyo mwana alimu ati n'atega abaana nga balina zi kamera kati Bobby ayingira bwati ku Africana ono ayambadde obukoti n'amwetega bwati munange bali ne bakwata ka video n'akateekayo nga kiwedde naye bantambi bano mbalabula wulira kana akantu waliwo abantu g'otunuulira nga kampani ye baani basiba nabo banywa nabo wisiki nawa omwana bamusonyi woyo ono ne wasatuma anti kakati nange munkwate bulungi kubanga nyino kugamba kubano jukira kakati twavuddeyo ku macha naye nga omanyi ku macha gye tuva babavuga batwala simanyi ludda Solomon gye yagambye kuba kati nno otyanga abagagga bonna nga bwe balabye tanti nno gundi twadde kuya Shiba ani ono Sheila muganda wange balinga be banainisho kubanga wali wabweru ate otwabadde nga ate otuukawo gwe buuza wasu era ababadde bategedde kati kuba byatambudde nti ba Jeff Kiwa beebo buli munega naye ng'osobola bayingira mu kasaako kaabo bayimiridde paka gundi we yawedde kashira n'amala ne n'obukopo bwabwe obwa Reddit babuta omanye kibamu emyaka gyonna batambula n'obukopo babiri n'obukopo obwo obulasala akashawuli nenga akalemi oyo Alani omulala enkofiira temuvaako ne galubindi n'abantu balabye Alani ogwasoose obu nno obukopo buli nnyonnyonyi ogenda nabbula mu America none njagala katusooka tumalize wano tugende mu kiri e Bulaaya naye njagala webaza Jeff ne Alani Kiwa omwebaza obutatuswaza anti kakati franchise y'aba Jeff Kiwa fe tugifunako njagala mwebaza kubanga singa tebakutte embwa ya ntambi oyo nze nandi banyampidde ne kati abantu gamba ngo mwana oyo avuddeyo abantu bamusabira kakati kambuze ekibuuzo badde bamusabira nze lwaki njogeddeko olwaleero kati kankubuuze saakukubidde si kansoke mbuuze kakalamu mwagala kipika nnyo asigaleyo kwa mujja kipika nnyo ng'abamu ababadde batakipika mbutasobola kulinnya baasi ate ne kiba nti tadda mmande mujja kipika nnyo omwana ku lwokuna omulamuzi aleme kubaawo saagala njogera entiimu yange kati omukulembeze ayogedde ogenda kwogera Jeff omugambe ki fatulidde tukuze tulya ku franchise y'aba Jeff nga gwe ntambi afumbirwa basiterova eryo ogimanyira ba Jeff nga be batukoledde ba Shiba kati nze olaba nti no Jeff yatabika ne Shiba nene Shiba n'abantu muga Shiba omanyi Jeff tumuleke kati laba musubira Shiba oli omwana okujja Shiba bamusubira mwesibako bwesibi Shiba kati kankubulire ekintu Shiba agabeyo mu koti ku Shiba engeri ne gyatunulwa atanana kumanyira nfufu ya Uganda omutwale mu bukooti obuli mu nabbubi. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Alright, The Answer Channel, Wisdom Official, mikutu ja YouTube tukwaniriza konyera je sinziro kwate ngo tulaba katukukubirizo subscribinga, okusharinga, okomentinga n'okugibunyisa emikutu egyo gyombi. Now, Kaye Wisdom Official bwogenda n'oteekamu Kaye n'olekawo space n'oteekawo Wisdom n'olekawo space n'oteekawo Official ojja kuba ate ng'otufuna. In case ng'olina w'osanze akatambi kano somewhere n'otamanya wa gye tusangibwa YouTube
Yemikutu wetusangibwa osobola okukwata ngo tufuna then nze Kakalamu the answer mukulu Mitambi ali ku kamera then kaye wisdom yali wano tutera okusisinkana buli wiki gatufunyeyo omukisa nja kwebaza Katonda atusobosa okukwata nga tusigala tukyakwatagana n'okukwata tulabika mu ngeri emu oba endala era ne tubeera nga tukomyawo memories zijukira nga tuyingira 2020 mu gumawo mu kalulu ku kalinaze wali ezekawaala nga tulikodinga n'ekiro ku tochi ka imagine Kezi nakwata tochi Kezi yanze mabbali nasooka nkuko ekito ekirimi Kezi yakwagala yawezeza happy belated birthday Sebo yakonye emyaka gye 35 zisi akuse tanaweza myaka 3 by the way chuma yogete naweza myaka 3 ejaddala nenga muri bato mwakulira tanaba nze nagamba abantu twadde ku live ne Bajjo nengamba abantu nti Bajjo musingo obukulu ne bawakana Bajjo musingo obukulu lwakubanga just amanaku nakugamu kuba nnyo yenna alabike kwegamba manye nnaku yamukuba nnyo alabikanga mwanyina full figure sometimes aliawo ebyo nabyo nanga zetunabagenda wala njogedde okuza fresh memories ezo kwebaza nti okola ebintu ebimu ate ebintu birina omukisa amina omukutu gwa Amina gwali Uganda byogere batugutandika video yondoza yasoko okunkolera zaliko ezawolokoso biki naye okulaba consistent numbers nga zijja omutwalo gwa views biki nasoka zirabira wuwo amen chobola abo mukutu netukesa nengu kukwasa nga nonya wekikitiriza muyisima ganyumira nga akola ebintu byaka ninga yisima buli muteeka ke ebyaddala nga yisima akola wakati wa views 10 watanu mwe mungaza kayo muteka akola omutwala ngala kasije yisima ndo naye yayita mu buzibu okumwagala ku mukutu anti kati yamala kati uliriza no yisima namala namagamba how do I penetrate mweno audience endala kwana yali ajeetaga namanya nti no byayogere ya politics birite bitunda mu bantu bamu kubulira yakaka kodiwe kali emikutu gino tuba tugitandika buli omwabira n'abantu babamwagala kati abantu bange bwe bajja ku mukutu guno bategeera nti ono gwe bateekako wankyukakyuka kati gwe naleeta ng'olinga ebivumu tebabimoliika nange banteekako nga balina anti kati naye kati kyeyayiga kyeyakyusaamu tikantandika kwogola social life kati kubanga Isima yali mugezi n'amanya nti okay kiriza gana twali mikwano gya Isima yet tayagala nnyo eyo ka audience ye nalem ya government ngena ajeetaga kwanga yebamu vibe yebamu chi tukaka ekisera mu video ezimu abantu bazina nga agamba we twakole ekive bulaya ne picking n'agamba nze abantu banjagadde nze mpulira ddala bya politics njagala kubiva namu buli omu anjagala era buli omu agamba nti Isima kasajja gwe nalina kukowa ne kati nkwagala nnyo kasa yategeera nti kanekume bilimbireke because sosola kutunda kintu mutufu kati for example fena twali twogera Kakalamu okimanyi nti nga mumutya ngo tugamba nti system ye inale muntinfu nga abantu kati ngotya n'omuntu kituufu netwa twatuuse Museveni wakirabye Reminga Museveni akyeyogerera simanyi wakirabye nakirabye naye yatuuse nagana naye bannange ebyaddala ne system is dead mfu naye kakati katika akyogeranga ne Runinga tuli wali ngabo tubakkiriza naye manye atinza Kakalamu wabwe azaliwe Kayunga otekeko olutalo ndwanene Museveni simanyi mugambe nga ali sisobola ate kakati for the first time njagala kwebaza Muhammad Nsereko yakozeyo ekyamagezi kubanga n'essaawa enfu etuuka ekiseera n'ebala ebituufu yabadde ku radio ya Balamu n'agamba bw'ati tibannange tebabalimba ate yamaze okyogera n'ayagala okizza naye nga tekikyasoboka n'agamba tebabalimba omuntu wagamba nti omubiri gwange mufu tolowooza nti ate omutwe gwe mulamu kati statement yakoze yalwanyo jibikabika nga tekikyasoboka Museveni tasobola kugamba nti abantu abamwetoolodde bonna bafu mbuyede head ye mulamu ekiti kiriyo so kyenebaza Mukama ti ebintu bye twayogera abantu ne balowooza nti no tubyogera boogeri kunyumisa kufuna namba zikola kino Kakalamu kankubuulire nabadde ne Semakadde etugenda tuukayo ne mugamba ekintu yabadde alina abantu abamusalawo nze bagamba naye you people listen
nze bantu bangi bendabye newo ne Canada uli natuuka nagamba Wisdom nno batugamba olimu olwambegabega eruka sakyogera bwaba wa wansi simuddamu bwaba aliko ku level nkuŋŋaanya ekigambo ky'obuwemu ne mukuba ne muwemula nti do you know why Kakalaamu nze mu bantu abaali baluzinze okuwagira Kyagulanyi nze omu ku bo ate nga Sale yakiŋŋamba yaŋŋamba ogenda kufa bwavu kubanga ku bantu abamu abaabaddewo awo omanyi okuba ne munno nga bazze kulambula bulambuzi wano naye nga bazze kulya miliyoni nga 10 nanga naye kaye mwana weesiriwaza namga no si kyejjusa because that is what I wanted and namanya price omanyi Kakalaamu kasitotegera price fena twatuula abamu bemmanyi nze omusajja oli eyafa yali omukiga Bobby gwe yatwala mu America omujjanjaba jjajja Nuupu byalugaba natula ne byalugaba ewe nangamba kaye did you come to the conclusion of the price we are going to pay nimugamba ya huyo jjajja byalugaba so abantu bonna baategeera price my unique shipping company okuleeta ebintu bijje Uganda bakola batya kiremu $20 ato bijje Canada bitwale Uganda pachiro $14 eze Canada so tomenya abantu bwe bibula bajja bisasula ebintu bituuka mu nnaku 14 era biba safe okola otya bakubireko ku namba y'essimu yeno eri 0757 00 992 0757100992 oba kuba 337 2 5 520 437215452 so bainik mwaba Hamilton mu Anna Bridals tugenda kuba mwezi gw'omwenda guno gwenyini ngandie MC Anna Bridal ategese olukungana lwa byakwambala byokka jangu tuje ku sente ne bana Bridal nga tukola ebintu byokwambala nja kubamba wesimu mwenamwe n'abeerayo ng'omukubiro obo Nova Toronto ba North Bay omugambe Anna Bridal tunasula wanga tuli Hamilton ate kyabike bulungi nnyo nga tuli aba Hamilton mbesunzo balaba ngandi awo MC nga tukwatagana kintu kya Anna Bridal kale kambagambe ko ku African Canadian Foundation yegendo batekera gye bayita The Last Summer Dance 2025 after party gena kuzo mwezi 13 September 2025 bagenda bera ku 237 tugenda bera ku 237 Sackville Hall bucket at $40 40 Canadian dollar interest area ya $2 gokagoka so solo kwatengo kubira omukulu amanyiddwa nga William ku noti musanvu noti mukaga nya musanvu 0M 95M in fact akalanga ko wekali oba video yo kweri osolo kwatengo laba details enzo ngabwe zili nenga marking a date nga 13 September 2025 ukigendo kwatanga chabikira The Last Summer Dance 2025 ukigendo kwatanga kitambulira dala mpola sebo weekend kaswenti yatambude bulungi nnyo era mukugoberera nsoka ndabe kifaananyi kya Semakadde Council ngo kitaddeyo abera lawyers council bebamu ndowooza then nekulaba abantu yatuuka ku Daly Advocate okay nekulaba ng'oli wakati mu ekifaananyi ky'abantu aba babiri Jeff Kiwa ne Alan Kiwa era abasibye Frank Ntambi Frank Ntambi ali luzira bateekateeka okumukomyawo weekend okuna kyokka ate abamusibye bali eno bigambo ki bye bakugambye era biki bye bakugambye mwebadde mwogera yakugambye eki Kakalaamu kansooke ku kyolese Frank Ntambi tukikube chap Kakalaamu tolwananga n'omuntu akusinga sente n'obuyinza kademo kawule tolwananga n'omuntu akusinga sente n'obuyinza kuno sikukanga mu bukanzi for the first time abantu abasibye Frank Ntambi bamusibye nga bali ku holiday na family number zesikirabangako bukyambaawo jurizawo edde okusibako okusibitya ya Uganda abakuttebo Frank Ntambi basose Bungereza nga baze kukyakala ne balya sente bali n'abantu nga 14 ne bajje Canada kulya sente bagenda mu conversion kusembayo ennaku ezo mu America era bava wano balinyagana mu conversion mu America kulya sente tebalina ne batunda tebalina muyimbi gwatambudde naye
bagikuholidde kulya ssente wangi kati kye nabagamba nti abantu ab'emitwe bano ba Frank Antambi baleese okuwunyaakamwa baleese ebyedda kati kankubuulire nga si kuvuma ebyeddala biri nti lwakubanga bakasuku tebabuulira bantu mazima omuwala yali akola ku NTV akyakola ku NTV programu ya Mwasuze Mutya yawasa Frank Antambi era ekyabalemesa muganda Michael Rose nnoyo oyo mwana muganda Michael Rose muganda Michael Rose Astera atenga ngenda kwagala nyaate kuswangiza bini yali atukolera ko ne website Pretty serious yali akola website kuswangiza bini yali agatukolera website nga tuli mu kuzimba nze nno mbadde simanyi muganda Michael Rose mwana gwenkwe neyongedde okwaga omanyi Michael Rose nze kakalamu nze nsanye ekitiibwa abantu abakola foundation ya music industry yaffe kati we Michael Rose abantu amu buno bwana obwakajja wano osobola okwogera ku Michael Rose ne buleete ettwe naye abaana bayimirirawo ffe okusanga industry eyo nga temwalimu na ssente abo ba Michael Rose ate ebiseera bya Michael Rose nga si bya ghetto bw'oba muyimbi oba olina kuba muyimbi nnyo oba muzinyi oba muzinyi nnyo nga tekiri artificial gundi yagala n'agamba niyo muyimbi mu America yagamba yali ku interview ne bamugamba lwaki takyayimba nnyo okufulumya nyimba n'agamba takyayina ediaza eri age lwaki nti abayimbi bayimba nabo kati right now bamuwa microphone bwe bati ku stage okuyimba nga microphone ye esolo kyusa amaloboozi ne waba tamanyi kuyimba ne waba afulatinga ne waba ne muyamba n'agamba ffe we twayimbira ne ba Luther Vandross singa betwegomba tebyaliwo n'agamba kati amaanyi gaye gakola ki ganzigwamu ffe biseera betwalabira ba Michael Rose ba tikita bawaswa anavaawa abasinga abayaye yani oyo Jamalu kwegamba bazizazi bananga azizazi yoni nze nasooka kulaba azizazi yoni ku National Theatre nali ngenda ku ssomero gayi yakuba gita ng'ayimba nga tekuli byuma ninga mono gayi waawa osegede kati bw'olaba bano abaana nkuwa example nti abasajja abo baatekawo omusingi ate nga tewaaliwo ssente fene tukusanga ne tufunamu ssente kati bw'obajereganze kinnuma kakati kwe kuzza ku kino ekyaba Jeff Chiwa ogambye nti baali bamukuba embaga kakala byali byakawundoka ku Frank Antambi bamuwasa n'ava mu muzigo gwe n'agenda abeera ne siteera munange twali ati kakati ono siteera we yalaba Frank Antambi omanyi we twajja nitandika okwambala amakooti ematayi biki mwaleta trend ne tuleta trend kati mwale ekyaleesa ku kino ekyajja kiki ekyaleesa amatayi Isima yangamba kati ati nzija Isima ngamba kaye mazokula Isima ngamba bwe nkola program n'abamugamba okuba Solomon Kampala ne bamwefulira nti nga njiyemu amazzi kiringa ekya Uganda Airline oli kibuza Kasuku abasajja bajja bati okutuukira Kasuku nga bamuwa ssente nga bavudde ne Waisima bamusubiza miliyoni ezi ne bamuwako ndowooza mitwalo babiri oba biki mbu ssente zigenda kujja kati Isima n'akolerawo nti okola damage control gye nali mbakozeeko kati Kasuku n'abagamba bannange wisdom oyo mumulaba naye munaagula babbuloga bameka nange ssente nzaagala naye temuzimpa kuba sigenda kukola n'abagamba naye munaagula babbuloga bameka mukwate wisdom mwogere naye kijja kusinga okuleta kwewe munaabagula ajja kukola video eji buli blogger enajja mukuba era we kyali ngenda okola Isima ng'akoze bwate najja ebujja simu ku Facebook nenkola ki kati Isima yajja n'angamba kayo olaba mbadde nsaba bwe mba nsobola okukola video gwe n'okola video saba mukama wange n'ogiyiwako amazzi n'abantu ne batansasula mbadde nsaba kati kino ekintu tukirinyise level tuli bantu bakulu tusomyeko tuva tutya mu buno obwana obuto obwagwe papers ebyaddala ojobuze gundi Dr. Gundi ono wa flashlight junior yagwe ne baba tugenda kubula tusoke tugenda kuda akafubo kamareka nzija wegenderezanga nnyo for example na imidia wano nembagamba nti family yaba Jeff Chiwa ensimu sobolo kwanga temumanyi kamiliyoni teyandi badde kamiliyoni singa si family eyo bakikola batya simanyi kakalamu okimanyi Uganda
music industry oteeka omuyimbi sente nezikusala ba Jeff Chiwa oba nze mmanyi baateeka sente mu kamiliyoni ne bafiirwa ne bakola kinaye ne balemerako ba manager mukasa kwe kujja bano ba mutima bazze ba Jeff Chiwa bakola dda nirwa kwanga ensi teyagala ku appreciating abantu nze nzikiriza bano ba Jeff Chiwa nga bacha managing ba kamiliyoni bafiirwa sente zaabwe nga ba mutima tebanna bakujja omusajja n'abaawo mmwe bannayuganda batamanyi tetwandirabye maybe Red and Weasel singa teyali family y'aba Jeff Chiwa. Jeff Chiwa be baani mu abatabamanyi. Jeff Chiwa bantu ba manager bateeka bayimbi mu ssente ate tebateeka butesi bayimbi babafuula kye bali lwakuba bo tebaba mawulire. Kati abantu abo abafiiriddwa ne bavaawo ne bakulaga bazimbye Shiba. Shiba was a dancer. Shiba yali ayimba mu abatakimanyi ng'ayimba naye ng'ali nnomo tafuna na bivulu. Abantu abafuula Shiba to be an international icon. It was Jeff Chiwa. Shiba nagenda nali Nigeria nempulira oluyimba simanyi oba ye Johnny Rembo. Newuunya and I was so happy okuwulira oluyimba lw'omuna Uganda. Osegera Shiba yandisigaddeyo ng'ayimba ng'ali nnomo nga wola kati kankubulire Uganda tulina abayimbi abayimba nga naye bali nnomo bali eyo. Nina Rose ayimba, Kapa Kati ayimba. Ne bali awo. Tuli ku muntu okola sente n'atuuka okuzimba flat n'atambula amawanga. Shiba atambulira mu first class azalira Canada. Omuntu eyaleyinga eyo foundation tosobola kukijja ku family y'aba Jeff. Kati nze nzikiririza nnyo mu muntu ataka sente nga tamanyi nawe zigenda kuviirayo. Jeff Chiwa yakikola. Jeff Chiwa mu abatamanyi nze siwagira nnyo bantu oba ki. Ne lwaki nnemera ku kintu Jeff Chiwa kye nabagamba nti agenda kusiba embwa ya ntambi. Mbwa yennyini tosobola kujja tukuze bane tulaba ba Jeff Chiwa bwe tuti. N'ogamba bavumye Jeff nze navuma ku Jeff Chiwa oyo nga oba kyali ku kinenga Jeff Chiwa tosobola kukola kintu kino. Nampita ne tutula nangula n'ekyennyanja emunyonyo ne twogera tugenda okumaliza wallahi nga Jeff byaŋŋambye nengamba mutufu nsonyiwa kubanga yanyinyonnyola ebintu nibe nali simanyi lwenna nze Jeff actually bwe yategeera nti njagala nnyo Shiba nangakaye oyina statement gye wakoze bwoti naye omanyi nsobola ogikola ku muyimbi nadda mu kisenge n'akaaba nentegeera nagikoze ku Shiba n'akaaba ye yakiŋŋamba namusanga mu kisenge ng'akaaba. Okay. Kati inze okuva olwo kubanga nagikola recklessly naye kyali ku muyimbi naye Jeff Chiwa emyaka gyonna Jeff Chiwa emyaka gyonna gy'abadde mu industry abantu bangi bamuvumye tasibangako ku muntu n'ogu talina gwe yali asibye tali gwe yali awabidde ku poliisi lwaki eno embwa ya Frank Antambi ekoze bulungi okwongerako erinnya kuba ali ku kamera eno mbwa ya Frank Antambi kyova buli obaaligezaako direeta wano byagaana n'abaaligezaako tosobola kubanga olumba family kubanga Jeff Chiwa is our puff daddy. Jeff Chiwa ye Jezi we Uganda ye Dr. Dre we Uganda. Jeff Chiwa muganda wange Dr. Dre mulaba wamutegedde ddi kuruno asi kuruno atobadde kuruno atika gwe abamanyi we basisinkana omanye ekibaawo kyembadde nga tutwale mu kyengendo kugamba nti nkyasima musingi ayisetegeere Jeff Chiwa ye Dr. Dre we Uganda. Dr. Dre kyabasinga nti ye producer ti Dr. Dre yakwata Eminem yali Detroit ng'ayimba nga bimutamye ng'akola na mu factory. Dr. Dre musajja omu n'amuwa bwati katepu namuga this white guy muwulirizeeko yamuwuliza n'agamba mumundetero no guy era Eminem agamba nti bamukubira essimu nti Dr. Dre akwetaaga nga ne ticket tagirina najja bwati namuga gwayimbye bino nti ya Dr. Dre n'akuba beat awo akuba beat akasajja ankali kati namuga beat eno osobola giyimbamu nti ya kwe kuba what's my name Slim Shady my name is Slim Shady. Eminem tiyaddamu kusigala kyekimu kati Dr. Dre waffe we Uganda ye family y'aba Jeff Chiwa katosobola kuddira mbwa ya Frank Antambi gwe bawasa ti Frank Antambi omuwala wa NTV gwe bayita Stella yajja bambi kubanga ffe twakola trade twalina sente nti nalina omusajja Isima afuga drone mbuga Haria tuli ku kitu baminisita batuyita oli president nze vice awa media yali mu sente teyali mu luseke
ba Frank Antambi batambira ku luseke na mpanka zaabwe ebyedda nno kakule kakalamu abaana bukati nze ina amarobozi ntidde n'okutya kali katanso fuluma gwomanye ekiryawo kuba Miki ne baani mulaba abantu kuvuga amamotoka nga mutandika begomba gwomanye kakati ekivuddeyo gwomanye nti ne ba media personnel abamu babavuga empanka lwa ssente amarobozi gavuddeyo babavuga mpanka nenze nabeera neisima nga tukutula diru pa diru nze waliwo oyo Muzeeyi Eddie Sendi yanumbako ne muga Muzeeyi Eddie kan tudde mu byaddala showbiz business ebeerawo lwa bintu ebi showbiz nga tuli mu showbiz kiri nti nzija nengo akakalamu oyina endorsement meka vis-a-vis nyina chovola fe abawagizi ba Shiba ebimu twasirikanga nga Spice oyo alese endorsement ze nekuno muli aba muli mu kintu kyekimu gwe basibi ali awagira Shiba tukana awagira Shiba tuli ne Jeff oli musiru yesiba ku Shiba yatandika ddi owagira Shiba oyo oli musiru naawe yino ano ama oli yatandika ddi owagira Shiba yesibye ku Shiba nga alaba bamutwala mu komera yatandika dda Ntambi yaliwo wetwali ku Victoria University nga bebagala okubuuza ebibuuzo kusaidia Sindi nalyogo nenkuba Seguyo wabukedde nenkuba buli munamawulire nga nyimiridde bwogu kyobola newunya Shiba we yajja wano nga bamuleeta mbu bankuba enkokwa n'entunuli abanaku ninga nabo bano bali tebakumanyi they don't know me era kakati nakubira Kamala ne muga munnange yangamba Wisdom bani Kamala akyali ye akyaliyo nanga Wisdom nga tetunakulaba yako ako kali kakuma omwana wattu ne muga munnange waliwo abamulese wano balowooza kubuuza sewa mumpereze ebibuuzo byogebuuza omuyimbi ne munnange kankubule munnange olaba Kamala kye yakolanga Kamala muveeko naye kanakala munnange naako kye kakola okiraba Beyonce omulaba nga azze bw'ati otegedde okuba bamusindikidde ebibuuzo ebyo wiiki ng'emu ne bakola ne research kakati Shiba waffe ye Beyonce waffe akali ako kanyiza buli wabawulire tukavaako noleo twagenda kuyaka guuni amazzi egyo yali afunye amazzi ne katandika odeetawo olugezigeziga naye kati gwani naye ne Shiba tena kyakola kati gwe kankubuli Ntambi waba wakabi nga Shiba amumanyi nti amuwolereza lwaki we twava mu bato Shiba nga ayise banne abali closer teyayita Ntambi yayita gwe wagenda wamu nze nagenda era nangamba Wisdom ogenda kujja nani ne mugamba ngenda kujja ne Shifa ne tugenda gwe yakola choice nonondayo omukazi tugenze kulya ssente kubanga Shifa mukwano gwa Shiba mukwano gwa Shiba era we yagamba yamubuuza obulidde waggwe wabulirawa mukwano gwa Shiba ne tulya ssente wajja wano kati ekokola sali natunulira abanaku bawana abaleeta Shiba naseka nenjula n'okusesema era nembalaga nti sijja munoonya era Kamala namugamba nti sisobola kutwawana n'abanaku bawane ku Canada kakati katufe katulabe anti nkubuulira ebyaddala gwe muganda kati kankubuulire ife nze Shiba nze n'ojja ng'oyimba ng'ennyunza omanyi oyagala omuntu oba omwagala male yabadde awo gayi najja ne mugakala bana bawala naga Wisdom bana bawala ne muga baagala kuyingira naga nedda Wisdom ngambira oyo muyingize ne muga nga basibye ku mulyango bayimiridde awo bali mu nkono mpanvu ne muga mwala oyo omusajja abadde ayagala kuyingiza naga what ne muga toyogera Luzungu wedda nkulira ng'oyogera Luganda oli ayagala kuyingiza ne yeeraga oli ne mugamba va ku munaku ono mulekaawo era mu Nigeria abadde bakola kodyo kuweza ticket ne muga muwala mwesotinge yabaddewo paka saa 7 nenga waliwo yabadde ayagala omuyingiza ne kanzire ku kino kati nga mala nga baŋŋamba nti abagala okulaba wewe ngenda okutuuka ku bantu nze omanyi nti nno bankoze surprise nga ate nze nadde ntegedde ngenda obubajjamu ajja bayibunga eri wali mu bajje balina gwe basibye ali eruzira tejeefu omugagga asiba omunaku n'aba mu ebyo naawe nga bali mugamba omwana avudde yayo omugagga munnanga abeera eno ne bamugamba sebo twagala okutegeezaako waliwo omuntu gwe tusibiraga ani babadde Bungereza balinnya ennyonyi nga batamivu bazibu batuukidde wano babadde wano nga baŋŋambye tusoose kwebaka wali mu ntebe ekigenda mu maaso mbu baategedde Ntambi bamusibye nga bafunye message
ne bannange olwananga ne Jeff Chiwa oba musiru bategedde entambi nti bamukutte bamusibye nga bata Alani yabuza ntambi yaruwa yakoze ki Gatabamena bomanya ye yabadde alo Alani gatamena ntambi Alani ye bamugambye anti babadde baveri kulya sente Bungereza bali nyenyo bamuwa message nabo tebagwa kakopo buli kakopo ye yabadde amanyi ku baana b'abakozi go bakoze Alani Adam agamba ne atona abuziza sente mmeka Alani aga ona tambi abuziza sente mmeka kubanga yangambye mu business ye omuntu bwaba tabuziza milioni nga 5 bitya waliwo ababihandolinga namugamba tambi yavuma mama wo buroga taruwa tari kumbasa agenze ruzira nakaye nemunga ngabako wade nanga wuno mutu pomusajja ngamusindikide message nga ya wabuza yagisobala ya ekisoka yagizemu bamaze tuka wano kaye ani kakaramu otyango omuntu okusibanga ali ku holiday Jeff Chiwa babadde bali mukulya sente Bungereza bali nyenyonyi nga bonna banywedde atuuka wano we yategeeredde message nga abuuza oli ani gwe wakoze kati gwe wakozeewo okyawo nzijja yesebo nga ngamba kaye ebintu ebi webale oyo mvubuka go banga mulaba kati gwe yabajjukiza n'obasika n'obusungu ati kati baba message aziddamu jukiro li bamusibye yeddi week ku Friday is it kati yamaze kutuuka wano message ziddamu wano nga kuvuddeko omwenge naga mumunsa kazi nyogedde gwe bali abana kakati asobola n'ottamira emmere kubanga bali mu Bible era kakalamu kankubule waliwo abantu abeyagala Jeff Chiwa ne family kagamba obatuukako bwoti olaba kiki enkugambye tibe badreke be Uganda tebabyekoza bwekoza bakikoleredde weba time yaabwe ya kuchakala kati ogambe Jeff Chiwa yerarikire entambi n'abalina mwe baana mwe babuloga mwegendeza abantu bemuvuma okimanyi nti nno ba Jeff Chiwa abo bali awo naye waliwo n'abantu abalaba mu kaliba jemba nnyonnyola nti oli ajja kukwata ng'oyogedde ku Jeff Chiwa akuteeke wali Jeff Chiwa bamugambe luvannyuma asasule nti munnange waliwo ono yakoze kino nga siina yakuwaabidde okawulirako kaakati nze ekyannyumidde kiikino baŋŋambye kaye gwe wasibye Frank Ntambi ani akugamba ati Alani Chiwa bwe yagambye kuba family eyo neri kuno eri mukulya sente balinga 15 gwamanya abantu okujja mpasikasi nga bali mukulya sente bakugambye nti ate gwe wasibye Frank Ntambi bakimanyiko nembaga bannange muve mu byokusaaga ate nasibye nta Frank Ntambi ne baŋŋamba waliwo abantu babiri abakola video gwe njukirako ndowooza omu full figure gwe bagambye nti naye yali mu ddiiro n'alaba video gye twakola neyibuloba we yaŋŋambye nti nenyinyonnyola ebintu n'ebimu bye baali beerabira nga bino byenjogera abantu nti we nannyonnyodde gye baava biki mbu neŋŋamba osobola otya okuyimirira wandigambye nti Jeff Chiwa Alani Chiwa yatugamba wali mubbi naye tosobola kugamba nti maama wa Jeff ne Alani yajja n'agamba mu mawulire nti baali babbi nga kati baŋŋamba mu kyenayogera nga naye sibijjukira ne baŋŋamba jjukira atudde mu bwati ali mu kulaba vidiyo mbu ne ŋŋamba amazima gennyini omwana ono we mutamuteeka mukomera mugenda kuba mutukoze bubi kati gwe ekyo we nakiwulira nenkubira ono ne mmugamba omanyi tumuteekeyo ono mbu eyo period abantu bamubakubira ne babatama kati nga bali awo bawulira obusungu naye kati omanyi okubeera awo nga abantu bakubidde
kakati oli munne nga kuliko omwagamba oli oba tusooka tubuliza abantu kati nga waliwo oli omukambwe ne baŋŋamba Jeff Kiwa naŋŋamba kaye we nawulira bye wayogera nendaba nga mu butuufu ono mwana singa taba disciplined abantu nga mmwe tugenda bayiwa kubanga bye mutukkiririzaamu wulira kana akantu yaŋŋambye ekintu ekinkwata kubanga bye mutukkiririzaamu if we can have you guys nga mukkiriza ne mutu appreciate nga kye tukoze mu industry omwana n'abeeri nga I don't know the guy kale yandivumye nze it's okay kuba abantu batuvuma it's okay naye wagamba maama wammwe actually naŋŋamba nti kaye omanyi nti wagamba mu industry muno mulimu abantu nga si bamaama b'abayimbi abo actually kankigamba abantu kankiddemu bulungi ye yakyogedde mu ngeri Kakalaamu okimanyi mu industry wano maama wa Chameleone maama waffe maama wa Chameleone takyali maama wa Chameleone yekka akusanga n'akuvuma noga maama nsonyiwa okimanyi nti nafukamirako maama wa Chameleone nga talina nkase ng'ovudde ku ekyo wano juzi we yajja wano yasembayo okujja wano yaddayo okewakaawo n'ankubirako wano Kamili nampa balina Eddie Kigere nampa maama we kusimu baba una ayagala kugamba Kakalaamu nazaala dda mwana wange nze munewere kutoka newereza nenywere wano ku kinnenywerako Kamili nedda mugambe kine Uganda basobola ovaayo ekintu ekijje e Canada si Canada yokka wabbe ekintu waki yasindika amazzi omanyi omuntu omulala yali agenda ofuuka maama waffe singa te omwa radio teyafa maama we maama wa radio somehow somewhere yali naye atandise okuyingira mu kalibu okufuuka maama waffe okabuli ako kati maama wa Jeff Kiwa talabika ne kufa abamumanyi ne omanyi Jeff Kiwa bakolera omukolo maama waabwe ng'eringa mbaga naye nga birthday kati omanyi okulaba omukyala nga wakitiibwa nga mwenna abalinaanya wallahi bamuweesa ekitiibwa abaana bange abantu bali balowooza nga nti bebeno nefuba okubiyinja simanyi luyinja simanyi nankulabye very good enankulabye mumpeesa ekitiibwa yali yenyumiriza mu baana be kyebafuuse yali yenyumiriza nga papa Mesa Kisemakula kyagafu bayitanga bampale mbaaya wefuuse omwana waffe yagamba mumpeesa ekitiibwa sijjukirako mukazi gamba nti mwali babbi ono agamba nti no yagamba baali babbi gwe wakiwulira nedda ndowooza nakabuukaako sakiwulira naye ono fe abayetegereza ne tulaba bwe tuti natakula omutwe neŋŋamba ako kokka keeka abaluma nze kannuma nze kekasooka okuluma n'okwogerako nenko era yaŋŋambye kaye nasirika bwe nti neŋŋamba olaba kaye kino akiraba kuba nabagamba tebasobola kuvuma maama kyenkugaye maama ba Jeff Kiwa maama wa Chameleone maama waffe eyandizeeko olwakubanga ali preserved ndowooza maama wa Jeff Kiwa kubanga lwakuba ye tajja nnyo mu bayimbi osegera ekintu ekyo kufa abamumanyi kati embwa ate by the way Kakalaamu kati kankubuulire waliwo omuntu asobola okuvuma n'osirika kankisituleko Kakalaamu waliwo omuntu asobola okwagalira omukazi n'okola bw'oti ne waliwo asobola okwagalira omukazi n'otoddira mukazi oyo kiddemu nze Frank twagaza ki ku kamera yaffe enjuki togikoonako ebwo buluki buluma bwa sama bujja mugundi sama obwo labika teyagala ogere entambi labayo anti balago Kakalaamu bani Kakalaamu nze nensanga ntambi nga yagadde mukyala wange sisobola muddira kana nvuuka si mubi nnyo naawe kutuuka anti Kakalaamu ekinfuula obubi omumanyi bukopi na bunaku ajja kukola ku myaka egyo oyo omwana yasinga bonna ba Shalom ne baani bonna ba junior obukulu bangambye Kaizi yangaye mu mukulu nnyo gwe buuza jeneero nabuuza jeneero nga tugenze ono wamumanya wakubanga ono nga simulabangako mu biseera nengamba ono tambi tomumanyi junior yali atandika nono nga bakuŋŋaanya simanyi box za biki firimu nemuga junior mwogezi wa firimu we yali atandika ogambye eki ye yaŋŋamba ng'oyo mbu yakowuliriza otegere kyeŋŋamba kati omusajja gwe tuliko omusajja mukulu afumbirwa era yejja n'ayogera yali afumbiddwa omuwala wa twasuze tutya
omwala ng'alowooza nti Kaye ne Isima nga bwe baasibanga amatayi nga balimu nti kaakati Frank Antambi yazzeewo ayinamu nga mwe mugamba mbu Kaye ayina flat simanyi Kaye ayina kino sizirina kaakati Kaye kati ye omuwala engeri gye yatuulanga enze gye mbadde simanyi mbu ku swagizi n'alowooza ono ye Jaganaati ono engeri gy'agambye Jaganaati tamanyi bakaye na bawisdom ndowooza yagirina ku Kampala Road bwe yamugamba munnaye tutandika obulamu yalaba muvubuka yakitula engoye mu kaveera ng'azireeta wa siteere teyalina wadde ebbaaga tokimanyire nti omuvubuka yali afumbidde oyo muwala okimanyi tokimanyi kati mwenna mweganye temwagala kukolera abantu nze saakitegeera natukesera oluntu luno lwe mwabaddeko olusisinkano lwavuddemu ekiramu olina kyewakoze ekiramu kyabadde bwe kiti nze kyenagambye kati omanyi kati kankubuulire ffenna tubadde twogera nze ekyannumye njagala nze olaba wano nze nyina obuzibu ne Muhammad Nsereko ne tukoma ku Muhammad Nsereko naye nga famire ngimanyi era nabagamba taata we twakolanga naye ku rediyo y'abalokole kati naye sisobola kugenda beyond Muhammad Nsereko mu bufunze nze ntambye ekyannuma nti bano bagayi tubamanyidde ya our elders be ba Dr. Dre baffe bano ba Jeff Chiwa nti oba kale yandimuvumye nga ye n'atabuuka ku ye ensisinkano eno tolina kyewayongeddeko n'ensisinkano ogimanyi gwe tolina kyewayongeddeko ate nabadde n'abangalo ne mbagamba mwebale nnyo kutusibira mu siru Frank Antambi era nabagambye Jeff temuba kusiba Frank Antambi nali nja bafuuyira kati basubira ku ate nno bwe mutabakwata bulungi asobola ovaayo omwaka ogujja ani agambye kumuzza mu kooti anti aveeyo kuwulira oba asaana bbeera oba nedda bo bagamba ki famire gye twogerako gitegedde oginjonyedde bulungi kati ku kyolwokuna bagamba ki anti jjukira kati anti bala bava wano oba nkya bagende Edmonton bagenda mbu kuwugawa babuuke bave bagende mu America mbwe ennaku 3 prior to convention sebo taata convention eri etuuse simanyi yaki anti nze manyi ya Nuupu kati eno sibira sibigoberera bagambye ennaku 3 balina ekiduula bamale convention kati jjukira bo baba balya ssente zaabwe amasimu waliwo abagakwata oli agakwata wanalaba ennyo ekubibwa y'abatambi omanyi Jeff Chiwa baalinyisiza omusajja ennyonyi naye nga yakwata amasimu gaabwe kyekyamuleese okutambula nabo muganda wange balinga 13 waliwo omulala gwe nalabye yasoose Bungereza kati bali wano bali mu kulya ssente kati okimanyi nti nno Alan Chiwa waliwo abamu abamulabye for the first time nange nga tebamumanyi waafaanana naye yaŋŋambye Kaye Alani muganda wa Jeff Chiwa yagambye wisdom batukuba ekifaananyi ate okiteekeyo naye lwakubanga yatukubye namugani naye gundi ekifaananyi kyokubya nyimpa wayiza naŋŋamba Kaye zino babiyita bifaananyi bya memories si byakwetereeza nti tukutereeze tuli mu biduula nange sitegeera nnyo tuli mu kulya ssente si munjajikanyuga oyo nno nga y'omu ku bago baleese ssejjaaka yangamba akwata mpola kangaye Kaye mva munyonyo basajja batwala America first time ongamba Tereza ekifaananyi nkikubye ate ongamba nki yasose naddamu nga mukaga nakakati kati Kaye tonga ate bye yakubye nga onaaseka onaako nanga Kaye bino ebifaananyi babiyita bya memories si byakwetereeza osegedde Alani omulabye wallahi we nakitadde gwe abantu bangambye yoyo Alani bulijjo omanyi nti abantu abasinga ki shoti zesika bajja tusaasira omanyi abantu abamu beegomba amagulu gange ne bagaba bannange kati naye otegedde kakala muwulira kanakati yadde yatukola ebintu bingi naye ate badde asubi akaseerako nze kasalabyo ekifaananyi kyonna badde ndowooza nti wagambye mumuleke nabagambye temubakwata musa wallahi nali nja kujja nyampe kubanga bali bajja kati toyina yadde akantu akalu anja kafuna nga kati nja kafuna nga tuyingidde wiiki ejja ate nga bagenze bwe bagambye bali baze muhuliro olwoze baliko
kugambye bonna nga obalaba babiri balina gwe balinyisizza ennyonyi ne bamufunira visa 3 yakwata amasimu gaabwe famire ya Jeff omusajja ali bwati kabode akwata amasimu gaabwe akola bwati Alan bakwagala wano nango ani otyanga family ne kusibanga eri ku holiday kakalamu oli na kusiba ne bakutwala eruziranga bali ku holiday nze nabagamba banaba no baida we katika nkubuli ekinkimu the issue was omwana oyo aveeyo nga ategedde osegedde era nonno muleme gamba wanaavaayo kuba tuli ku mase y'abano Linako, wobuwa neto chimanyi, wulira kana akantu. Ochimanyi, wuliriza, omwana oyo nga weesiba ku Shiba. Era agenda kola omanyi bano bantambi bachamuka nnyo. Bwe yagenda ne yeetega Bobi Wine nga Bobi Wine agenze ku Africana. Nejjukira abantu baalimu ongamba ono. Ne waso waako. Kuba batijja n'oyo omwana. Yeetega yawo omwana, wulira kana akantu. Bobby abajja yali azze ku gundi ya Katolo bwama era kitegerako kubanga oyo mwana ali mu art natega abaana nga balina ze kamera kati Bobby ayingira wati ku Africana ono ambadde obukoti namwetega bwati munange bali ne bakwata ka video nakatekayo nga kiwedde naye bantambi bano mbalabula kati ulira kana akantu waliwo abantu gotunulira nga kampani ye bani basiba nabo banywa nabo whisky na wa edda omwana bamusonyi woyo Anti omulaba ono ne wasatu anti kakati nange munkwate bulungi kubanga nyino gamba kubano juka kakati twavuddeyo ku macha nenga omanyi ku macha gye tuva babavuga batwala simanyi ludda Solomon gye yagambye kwaba kati nno otyanga abagagga bonna nga balabye tanti nno gundi twadde kuya Shiba ani ono Sheila muganda wange balinga banayinisho kubanga wali wabweru ate otwabadde nga ate otuukawo gwebuuza wasu era ababadde bategedde kati kuba byatambudde nti ba Jeff Kiwa beebo buli muntu naye ng'osobola bayingira mu kasaako kaabo bayimiridde paka gundi we yawedde yashira n'amala n'obukopo bwabwe obwa ready tebabuta omanye kibaamu emyaka gyonna batambula n'obukopo babiri n'obukopo obwobula sala akashawuli nenga akaremi oyo Alani omulala enkofiira temuvaako ne galubindi n'abantu balabye Alani ogwasoose obunno obukopo buli nnyonnyonyi ogenda nabbula mu America Bane njagala katusoka tubaliza abantu tugende mu kiri e Bulaaya naye njagala webaza Jeff ne Alani Kiwa omwebaza obutatuswaza anti kakati franchise yaba Jeff Kiwa fe tugifunako njagala mwebaza kubanga singa tebakutte embwa ya ntambi oyo nze nandi banyampidde nekati abantu genda ngo mwana oyo avuddeyo abantu bamusabira kakati kambuze ekibuuzo badde bamusabira nze lwaki njogeddeko olwaleero kati kankubuuze saakukubidde simu kansoke mbuuze kakalamu mwagala kipika nnyo asigaleyo kwa mujja kipika nnyo ng'abamu ababadde batakipika mbutasobola kulinnya bbaasi ate ne kiba nti tadda mmande mujja kipika nnyo omwana ku lwokuna omulamuzi aleme kubaawo saagala njogera entiimu yange kati omukulembeze ayogedde ogenda kwogera Jeff omugambe ki fatulidde tukuze tulya ku franchise y'aba Jeff nga bwe ntambi afumbirwa basitero ova eri ogimanyira ba Jeff nga be batukoledde ba Shiba kati nze olaba nti no Jeff yatabika ne Shiba nene Shiba ne w'abantu muga Shiba omanyi Jeff tumuleke kati laba musubira Shiba oli omwana okujja Shiba bamusubira mwesibako bwesibi Shiba kati kankubulire ekintu Shiba agabeyo mu koti Shiba engeri ne gyatunula atanana kumanyira nfufu ya Uganda omutwale mu bukooti obuli mu nabbubi pozo yagala ne Shiba tutandike mugabo simanyi buliddwa byakukola addira omwana omu Canada mutwale mu obukooti obuli mu nabbubi niwo badde ki wamulabye nga awanise kankubulire muleme kwesiba ku bayimbi
nga balina we batuuse oyo Shiba twayimirira n'abantu nze nyina abantu emanyi abayimiridde ne Shiba obwana obwo wansi obuli ku internet bokuba no bantambi abamwesibako naye yawula ntambi untya baawula amannya Frank Antambi wabula bayidawe wamma ba Frank Antambi abo naye owulira otya bwana ntambi nze kyenjagadde kiri kimu kyokka tawanika mikono nga wati tasobola ani kakati ono Remi Ntambi musasireyo kimu kati olaba ba Jeff abo obalaba kati osobola kutuula na Bobi Wine n'obagani wamma Bobi abasajja bano balina kyebakoze mu industry kati Bobi asobola bakunyonnyola tibagaya lwakubanga bo nze kati ye kyasobola banyonnyola kyekyali wakati wange ng'eneyisima lwaki ti Jeff babeera eri ne Chameleone ngeno tulinayo baasi twabalabako wo baasi ya Bobi kozi bandabulidde baŋŋamba mbu newenkola bwenti beeraliikire olwemi otegedde kyenkugamba nti Bobi kyasobola okunyonnyola ti Jeff Chiwa yali saidi eri ne Chameleone ng'amaanyi gali eyo bakinsa abaani ng'eno omanye ekiri ekamoca nga waliyo one man's army newo baasi ye kati ba Jeff they help to bring the best out of this guy. The Answer Channel, a solution to every situation.